Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Allo, Sebo? Oro mukunja wendobeso? Yenzo wendobeso jebaleko Sebo. Wangambye nkukubireko. Webale nnyo muganda wange kunkubirako. Kakati. Allo? Sebo. Nyinamu buzibu. Njagala kunyamba ondobesezeeko omukwano gwange kale alinga mukyala wange lwakuba tetunaba kukigenda wala naye nga era alinga mukyala wange mbadde nsaba kunyamba omundowesezeko kakati omanyi namupangisiza wasula kakati ate negyakolera era nayo nze mpangisaayo. Akola ki? Ali awo akola mu dduuka lya batunda bya nviiri bwe bityo. Naye ate baŋŋambye omwana wa landlord we tupangisa mu tawuni baŋŋambye beeyagala. Waliwo eyaŋŋambye nti abalaba bakukuta. Omanyi omwana wa landlord yakolanga maneja w'ekizimbe. Kakati kiyinza okumbeerera ekizibu okuvuganya n'abantu abafaanagana bwe batyo. Mbadde njala kumundobesezaako nze mbeere nga nzigyamu ssente zange mbeere nga nkita. Oyagala kuggalawo dduuka? Anti munaye bw'olabanga ekintu ba tojja kukisobola. Kale nze njagala kutegeera kituufu ekiriwo ndabe ekyokukola. Omwana wa landiroodi yaani? Ye Juma. Bamuyita Juma. Kati esimu gyompadde ya Juma ya mukazi wo? Esimu ya mukyala wange. Kati onaayogerako naye? Gwe nze njagala ondekeko mpulire. Kangezeeko. Kale. Beerako tovaako. Kale. Kintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat famakali katulaba ono. Sirika. Hello? Hello? Oli otya? Nje gambo. Kiki webase? Sera sankulire. Ontegedde? Tukutegedde ko ne namba tutegere. Mama, ng'olina obusungu. Ele some yange yabule mbanga tutegedde tezo obusungu. Nze Juma. Hello? Hello? Nze Juma. Nje bale. Kale. Hello? Hello? Owulira oba Juma yamwetamu Mukama yamanyi. Katuddemu tumukubire. Ng'onyumiddwa nnyo. Hello? Why? Wanje? Esimu ate badde ki? Simanyi kwa ante namba joketiza ya oba ya shift na kaya. Gwe. Hello? Wanje? Wansuulawo wangoba. Mine ngutaka wotukola program meeting atiyagati. Ekatumakule simu okweza namba njawo. Anti mbadde ku mulimu siri waka. Haya. Only fine. Siri fine. Nutrition.
wangoba oba Sikugobangako. Nali manya olaba waliyo nkema oba waliyo oba kiki. Nakulaba kolero like netia lunch. Wanje? Ogenda kuba busy. Wanje? Nakulaba ko netia lunch ogenda ba busy. Ese olwaleero nyiza obutaba busy nnyo bwe nkuba mpozi ndabange bwe betonye nze na developing oba kiwe mpewo bwetonya bwenkuba bwetonyamba ennyindo ziziira. Na allergy. Ndoza na allergy, I'm allergic to oba bimpewo. And zanagenda ke wa doctor nangamba nafuna infection syndrome oba kye bayita panic attack. Kakati naye bwe baba tetonye bwe baguba musana nja kwa kati nga tuli awalanchi. Sinani ngamba wa feeling comfortable. Sha gwotero gwodo manyo obufo. Tambula. Totera kutambula. Nno nali nyiza. Kakati tuyinza kulyawa. Sinani go yagala. Ate nze wenjagala nze mba nze kulaba gwe era mba njagala gwe simba saagala mmere. Kati singende. Olina mu town secho? Wanje? Toli mu town. Ndi mu town. Kati aisha tumetinza mu town. Town side ki? Town side ki? Tuina kumakani wegwa ngamba. Ne mama mu town tunabeera tuli free bulungi town nawo gimanyi twetaga akafo. Twetaga akafo nga ke kusifumuuko. Anti katiwa. Nandi kati side wagwa nange binsobedde. Akafo nga ke kusifumuuko nga tabantu. Ati goli. Nga si banje. Kati nange simanyi ngayina okungamba kati. Obeera mu kafo waliwo abantu oyagala okukwata ku munno otya. Anti katiwa. Katukoze tutya. Ata okukopi plus n'ogundi egulanye paka lasi nali masiga paka lasi. Nawo kale nawo tusobola naye maama kati awo tuvaawo tuddewa. Simanyi yatujabyogerako nga tubitinzendo. Kubanga coffee plus kugendawo katono tuvaawo nga tutambulamu. Tolivu. Kamusubire nti gwe tolina poliisi nti oba waliwo akulondoola. Naye nako okubwa nasigala kubwa nkuba. Tolivu. Nina kye nali njagala okugamba. Okkiriza ne tugenda ne twekebeza. Tolivu. Twali uzibu. Kati we tunavaawo tusooke wali ku ddwaliro liri eri tugenda meetinga kyogere. Kale. I love you. I love you too. I love you too. Bye. Bye. They love you too. Tunyumiddwa. Bw'ate omunsosose n'omupika n'agaana okwogera n'oddamu n'asooka kubala. Naga akagambako naye abantu bamanyi akagamba I love you kyekategeeza. Bw'oba okwogedde nga okijja ku mutima kaba kalungi naye wali okwogera ng'oyisa budde. I love you too. Nosasula guest house. Amoti gwe business ogimujjako oba ogimulekera? Ate bona okikolera kyo ogimulekera. Ogimulekera ku ki? Tomanya kwamiza okwatagana ate mwakizuza nti wadde ogimanya ogimwana kuba omugongo. Kakati oli NGO ali mu kuwaana balala gw'atateeka mu business. Waliwo abantu nga balina omutima omulungi ng'omuleka. Kati nga bamoti. Omuleka. Okulanga mukama yasonyiwa bamukomerera ku musalaba. Mukulu Maka. Wanji sebo. Wewe tuweleza mkadde wange. Kale sebo. Ono semwemba kuchokera Maka.
Maka munange soko kwebaza munange obale muna maka kubumulanga. Maka ekole taso maka bale koza kati maka kumulamwa. Maka oyo kazi muyaye nnyo mwenzi era maka omusajja agoyo maka onesemwe mbako teso maka. Uwe bale nnyo. Alo buku. Wanji. The ambassador of Firebase na tete. Ye ambassador. Obvious mukasa kutumideka mpuwelo wa Sausi. Nesubugapo munabusiro naye buku. The ambassador of Firebase na tete omaika angira mbera mu buuru bwange. Abakazi bamala amanyi. Gira nawe gira tireka. Munjana kachamu timwe bare tuwereza nze kansana nyanga mna mchitimbe butamba. Mwami gola biko mwana mwala tomu wakia. Yenze chenda biwawo. Era kitegede ti landlord be yagala ne bane mukunjo bwongo bonze nkutidde nokuti oyina amagezi baba. Anange kati sala mpendo ya magezi amalala banende bisonjwerezako banakitimba mwami wange seje mwene simanga nacho faida mnyende kumozote. Ne banakitimba ngo muluka gona ne kula gombola ya fe mwami chamanzi nyanzi namba 2 mwami Kalijata Yusufu. We bale nnyo. We bale deddala. Maka. Wansebo. Webale kuweereza. Kale. Mami nakachwa. Wanji. Webale weereza na moto mbalanguzi. Eso. Agange nze governor to. Ndi wano kiruli wentudde Maka. Kasite omukazi alagiridde ekifo webali. Omusajja agenda atege buteezi. Amina. Banange mukunja mwe bale tuweereza. Yenze birungi ebuwambo ne banange mukunja. Mwana muwala muyaye nnyo omusajja saa musobola muwadde n'akamu omusajja amwesonyiwe bwesonyi nsigadde birungi ebuwambo oyo muyaye. Muyaye. Alaba abakazi bevaamu ne bakkiriza. Mukunja nkulamusizza mukwano wasiza otya nakachwali atya amoti asuza atya nze okuteesa okwange mwakyalo oyo bange bbi ekyamazima kiri nti omusajja atomera kubanga omukazi tomusobola muteeka ku muzigo ate n'omupangira ne bizinesi eyo yonna eyabbeeyi n'omuleka eyo ng'alowooza nti tewali abamwagala kubanga n'abo abasajja lubangi naddala abavubuka batakola baagala nnyo sente wadde weewaawo omwana wa mugagga naye abaana baasirwala. Nachi na kwegomba dana nabakana olengero oguntu tata kitibwa yasamirira ki tata kitibwa abasajja kubula ndi physically fit yo babyo bichi manze mulimu ekisani bana oli mutemu musajja gwagala kunzita bana mama kitibwa mulimu ekisani tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima oba buunga nachi njeze nyumba ngolode mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise zeba baluguwo oligino tata kitibwa yonna gyoli tetenkanya osooka okomewe waka embwa eridde mmwanyi tompulira bebe biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa